akazindala ko boza kubatuuliriza okungobagirene ku General Tumwine kwale yaja mkungobagiddeko abakuliriza abalungi balamusizza nsinga kulamusa ku bannakyoteranga bulijjo sebo weekend baddemu okufa kungi asinga genda ku Tumwine wabadde taata wa Lord Mayor w'e Kampala yaziikiddwa Kabongo wali mu Kalungu era tusaasira nnyo abeeyunga ku ŋŋambi ezo manyinze obukojjange bwa Nkima n'olwekyo oludde baba bakojjanga abo kale mbasaasira nnyo bannaaye olw'okufiira okwo kwabadde okumena bwensanyiddaawo yabadde ayogera awo nati General Tumwine yatugenzeeko nno kitalo naye saasose kulowooza nti yafudde zinasoze kulowooza nti asuuse olwaki nga ndaba abaana bateekayo ebifaananyi bye bakuba embuutu zaabwe ne bazina nti musajja asuuse bannange mukama nga mulungi ku social media gonna kujjudde abaana nga bali mazima basoose kutegeera nti asuuse kirabika kubanga babadde bateekayo obubaka bungi bazina amazina embuutu abalala nga bataddeyo egundi ntamu bagenda kufumba mmere abalala balaga nti ente zigenda kusalwa era nabadde mukule nga bambi asuuse mukama mulungi ejjo nimpulira nti ate yafudde kale nentyamu nga baba yabadde asuuse nasuuka ate namala naafa naye kitalo nnyo kubanga amaloboozi kirabika abantu mungeri okunyikiza abantu kugulawo mayinza kwati badategeera nti yafudde bakimanyi naye abasinga bakyali mukujaguza bayinza okuba basoose kutegeera kiri ekyokusuula oluganda lwo bayinza okuba balina ensonga zaabwe okay ekyo kyekiyinza okubaawo nange kyenjagala okunoonyerezaako kubanga nalabye social media bijjuddeko ebyamasanyu naye nze ng'omuntu naddala ali ku media musaasira era saasira n'abeeyunga ku nnyumba ye kusooka ng'omukulembeze era munnabyabufuzi bwe tubeera ku media wano twogera ebintu bingi ebimu bisobola okusanyusa abantu naye olwo nebisobola okubanyiiza kyokka tuba tubyogera lwa mutima mubi tuba tubyogera olw'omutima omulungi olulimi lusobola okutusimatukako era bwe tuba tujja wano okwogera ekimu ku bye tusaba Katonda atuyamba olulimi lweme tuseererako kale nyinza okulowooza nti Tumwine yalina olulimi olwamuseererako wano nawali naye nasinze kulaba kakatambi kamu akogera ku byokutta okuba amasasi siraba nnyo butambi bulala bugoberera bifaananawo ebityo nga byakutta kale ekibi ekimu kiyinza obutakuleetera mbeera yakwerabira birungi bitukoleddwa kyokka bwe tubeera mu ntebe ennene ng'eyo kubanga Haji nga wabadde agamba nti we yayogerera ebyo yali minisita wa internal affairs n'olwekyo eddoboozi lye lyayitegeeza kinene kiyinza okuddirira kyagala gamba nti kyekyavaako okufa kw'abantu nkumuliitu abaafa mu 2020 naye bantu bafa basukka 50 abasirikale balengera ali waggulu ayambadde akakofiira kolusika kamyufu nakuba nagunanukoka nagwa wansi byaliwo oluusi omuntu atudde mu ntebe ennene efaanana ng'eyo bw'akola statement erirekeresi ng'eyo eyinza okuvaako okufa kw'abantu byetaaga okwetegereza ennyo naye naffe abanenya ku ground njagala kubeera nito abanenya ku ground situsaanidde abo bonna betulaba abafa be battira mipiira nga babookedda bebakuba emiggo Tumwine si abadde atuma emmundu zigende nti bagende abantu bebattira mu kooti mbagirawo abo bonna tibafa kubanga bwe tuba twagala justice naffe tulina okuba abenkanya ono aja ayogenda ekigambo kyakoze tubeere benkanya nze okimanyi sikkiriziganya na kigambo okutta bulamu bwa muntu kabubeerewo nga bukoze ekikolobero kifaanana kitya nga sikkiriziganya nakyo omubbi abbye ettooke tumutte ettooke n'obulamu bw'omuntu obigeraageranya kale n'abo abajaganya olw'okufa kwa Tumwine tebasaanidde kubanga nabo si batuufu ojja kwesanga nga yawagirako okufa kw'omuntu nti abbye ettooke abbye enkoko abbye embuzi akoze eki abbye bodaboda nga bamukubako ebipiira ne bamwokya omuntu w'ekika ng'ekyo talina busobozi talina moral authority ate kwogera ku Tumwine nti yagamba nti babakuba amasasi kubanga ate ye singa abadde alina emundu
singa yekola ekigenyi olaba alina kifunfugu naye akozesa ekyo singa alina sasi kikulu nnyo okukirowoozaako bw'alina ekifunfugu okikozeseza bubina otta omuntu kati ate alina emundu serwandula masasi kale era bena benaffe ng'abantu wakati w'abatuli mu buyinza naffe abali wansi twekebere bye tukola bye bituufu naye nga generali ngaffe mu midiya olulimi lusobola okukuseererako njagala okutegeeza abatuuliza abali eyo nti bwe tuba twogera wano tetuli bakatonda nti mwomutukuvu ajja n'atubuutikira n'atulagira okwogera ebituufu ebyereere olwo twogera ebikyamu kale oba olimu muteeka otusaasirirayo njukira saga emu yali kyoteraawo honorable minister munane chairman bahati yaliwo kulale kyoterayo kasambi awo ne bakwata omuntu wa honorable minister Aluna Kasolo aba nkambi eri endala ya DP by then ne bamukuba ekisolo bamukuba ekisolo Kasolo wa fumingiro gamba nti kati anaddamu okwatakinga omuwagizi wa NRM eyiye basime baali bamaze kukola ki baali bamaze kufumita muwagizi w'ekisolo kulale ekyo ekasambi abalale nemenya emiti yali nene nnyo leero nali muwagirana nagamba nti akoze ensobi okwongerako laale endala ebadde mumala kubanga yali amaze okusobola okulyakitinga ku kulaale ze baali bamaze okukola ki okuba ng'emaze okubuutikira ezisigadde kati nga talina nsonga lwaki ayongerako laale endala naye bali ab'enkambi endala ku bigambo bya honorable minisita byennyini bafuniramu ansa kwe bazimbira nti agambe nti anaddamu okwatakinga omuwagizi wa NRM eyiye basime era oyo omwami gwe batta talina wa NRM gwali mukwatakinga just kyajja simanyi nsonga lwezajja bamukuba amasasi kulaale yagambye nti eyiye basime naye ng'abantu opponent yakozesa advantage olw'ebigambo byono byakola ki byeyayogera minisita bwato n'akigwamu nti olulimi lwamuseererako ne lumuteesaawo embeera emulowooza nti yatta omuntu so oluusi lwe tugenda mu midiya wano oluusi oyinza okuba nga onyiize olw'ebikukoleddwako olw'ebizibu byonna byonna tufuna ebizibu okusomesebwa kungi nojja nga onyiiziddwa ono chairman badi atera okwagala okunzija ku mulamwa ayizawo bunona otamanyi nti nze ndi senior mu propaganda ayagala nnyo okunzija ku mulamwa n'ayita ku propaganda n'ekigendererwa ekyokunzija ku ki oba oluusi omuntu asobola okuva ku mulamwa obubi n'anyiiga n'akola ekikyamu mu media buli kintu kyonna kikola ki kisoboka so kakati njagala okusaba abantu baffe ndi nga bwe tunyiiga embeera yonna mu byamawulire kisoboka naye naffe twekyekinge nga tulina kunenya ebitumu byetukola byebituufu wali owagiddeko ekikolwa ekyokutta omuntu abadde abye bodaboda kati tumwino onenya waaki wali owagiddeko ekikolwa ekyokutta omuddu w'enkoko tumwino tolina nansonga gwali badde gwe ate gwe oli mukabi nnyo kubanga gwe tolina bikozesebwa naye ekifunfugu kyolina okikozesanga emundu batali mumativu nga bwe bakasukirira n'abakuuma ebyo byonna byonna wakwata ejjinja n'olikuba omukuumaddembe ng'alina amasasi magazini namba mu mmundu ye oba olimu n'abeera mukakkamu n'atakola ki n'atakuddiza naye singa gwe yakasuka ekifunfugu nga gwe walina serwandula amasasi eyo so twekebere okufa kwatumwine kutuwa omukisa abali mu gavumenti abakutte emundu naffe abali wansi abagoberera abakutte emundu tweyisa tutya nze mbadde message yange kufa kwa tumwine so nebazoza nnyo ssebo neyaza katusumululire eddala sekabye engeri gyotagenda kumala ku program tugende eddala direct ku mulamwa enguzi lwaki etufuukidde akanyaaga mu Uganda wano nga zezimu ku nsonga gavumenti ya NRA zeyajja yeetisse nega nti eno yo kwe tusibidde tugenda kulwanyisa buli bwanguzi ensonga si masonga in every case nyinza n'okulowooza nti kati luli nga balayira okubulwanyisa bwali bwa P3 kanjogerere mu layini yo by'ensoma yejjo tegeerekeka amaanyi kati buli ku university bajja okubulwanyisa nga bwa primary kati bwagula funa PhD naye Uganda ulemwa okusooka ensi gye tulimu ng'ensi y'abasuubuzi
tuli basuubuzi generally twagizimbira ku busuubuzi obusuubuzi bubeera competitive obusuubuzi byaniranya amagoba obusuubuzi bulwana kwegaggawaza gavumenti eno bwejja mu buyinza emyaka etandika 10 egyasooka negamba nti tuyinza obutasobola ffe nga gavumenti soko njawulira okwegaggawaza n'okugaggawala anti gavumenti njagala kugaggawala njagala kwegaggawaza ezo statement zinjagala mpulira mu Luganda simanyi nnyo nyinza okuba nga siri mukugu naye mpulira tezitegeeza kyekimu tezitegeeza kyekimu okugaggawala kuteekwa okuba nga kutambulira mu mateeka amatuufu ag'obwenkanya okwegaggawaza kuteekebwamu n'obukulupi okusobola okusika ebya munno nga tebiyise mu mateeka era bwebawanga nti yega alwana kwegaggawaza omanya nti alina n'ebyawalala byakola ki byasikambula akati gavumenti yalowooza nti tejja kusobola kuvuganya n'abasuubuzi bweba yakuteekawo obusuubuzi bwenkanankana namutindo gwa nsi yonna negamba nti tuve ku mutindo gwa gavumenti okusuubula tuguze ku muntu wa bulijjo nebateekawo enkola ya privatization mwaka gwanza 2005 awo tutandikira amakolero gonna gavumenti ge yalina amakampani ag'enjawulo negatunda ngegawa abantu ba bulijjo bo bagaddukanye bo bajje bagiwa omusolo nze kyendowooza nti tekyali kibi kyali kirungi kubanga ekyamazima gavumenti bw'obanga esaddewo embeera ey'okusuubula erina okuba nga ate erina basupervisors bangi kubanga obusuubuzi obutali mu supervision kibusoboka era bino bwe tuli mu kulowooza nti obuli bw'enguzi bungi ate singa bubaddemu okusuubula ate kyali ekubisizaamu emirundi nga 10 era olaba weegezezaako kwagala kwekaniikirira nti basuubula ebizibu ebivuddeyo biwulidde mu airlines tobiwulira wabiwuliddeko mbiwulira kwekaniikirira bw'oba wasalawo nti sijja kusobola wanika ebakuba bizinesi ya muntu era kati mu butuufu tuli mu losezi nga tulinga abawanirira okusiiga ekifaananyi ekitaliiwo tuli mu losezi so twakitegeera nti tetujja kusobola kusupervisinga bizinesi kuzituusa ku levu ekola magoba netuzivaamu akati ate waliwo enkola endala ey'ababbi eyita ebbalibbali neyagala okutomeza gavumenti eteeke sente mu bitongole ebyenjawulo bo babbiremu sente kati waliwo omutawaana nawo naye mu nkola eno eya privatization gye banekubuulira yateekawo embeera ey'okuvuganya mu byobusuubuzi okw'amaanyi kati gavumenti gyetalabuukirira nti naye nga gavumenti yali erina okutunuulira abasuubuzi netunuulira n'abakozi baayo nebayamba okutambulira ku mutendera gwe gumu n'abasuubuzi ng'omuntu obulamu bwatambuza buli bwenkanankana n'omusuubuzi bwakola ki bwatambuza ekitali mu Uganda kyolaba omusuubuzi ali bulungi nnyo omukozi wa gavumenti yenyonyongoza omusuubuzi yazimbe bebazimba ebizimbe bigali kwoleka genda mu byalo olaba abasuubuzi b'emwanki bali genda wa abasuubuzi bonna abali kusuubula batunuulire ebizimbe bebazimbe otunuulire n'abakola emirimu service abaweereza ze balina nti omukozi wa gavumenti asobola okumala emyaka 3 ng'aweereza gavumenti nga talina kufuna busobozi buzimba nju ye naye ng'omusuubuzi asuubulira emyaka 5 n'azimba gali kwoleka kati ono ahandolinga ssente omusuubuzi oli ezimuwa omukisa okusobola okukola byakola mu butuufu atandika okukemeetererwa naga nze ndi kuki abaana bonna bazimbi ate nze bandabanga olw'ekitalo nze kyenfunayo ekyamaanyi kumpa mmotoka ya bbeeyi nakuntera amafuta kumpa oba kulambula bitundu akati abantu abo bakemebwa ne batandika okulowooza ku sources endala eziyinza okuvaamu ssente ontegedde sebo nolwekyo ekimu ku byaliyambye gavumenti okukendeeza ekyo kwali badde okuwa omusaala omukozi wa gavumenti ogumumatiza mu ye nti asobola okutambula n'atakemebwa ekyo ekisooka ekyokubiri gavumenti ekitongole ekito ekirondoozi kalondoozi wa gavumenti gyeguli omuntu nti alina sente kati amatidde anti kakati mu mativu ne sente zaali mativu omukozi wa gavumenti si bingi abanga si nga batono nnyo lwakuba nti gyemitwala gyebaba ti gisaaniddewo naye nga basobola okumatira era oli abamativu si bonna si bamativu mu gavumenti eno mulimu abamativu kati afuna obukadde kinana nga wa P6 naye si mativu
wanji afuna obukadde 8 mu 7 wa P6 kwange bwandiko sabira byeko wali mutumene P6 yoba twali kubanga mujiji ndisereero okusoma nga tukola ki nga tutuze mu P6 wakatoliki tukusoma kati yakusoma kimanyi nolekyo oyo wa P6 gwe jineka kasa afuna obukadde 8 ate kubanga mu mativu tayinza kubanga si mu mativu era ayogera mu mativu mukakkamu talina buzibu omusaala gumumala naye omuntu wa gavumenti ono kaawo ani bano abali wansi sente zibafuna zerasaanidde okufuna kakati ogamba nti si tebalina kumatira omuntu asobola okufuna omusaala ne gumumatiza naye gavumenti ekyo badde kyalinawo okusomozebwa naye ne supervision yennyini lwe tutaddewo embeera ey'okunoonyereza vulugu avuddeyo muwulidde singa ebitongole ebinoonyereza bibeerawo buli kaseera nga bibeera biteeka abakozi ba gavumenti ku bunkenke golooza waali baddewo obubbi kubanga bino byonna tutolaba ono ayogerwako mu Airlines tomala nti yekangabiza nga atatidde ali mu kutuula bufoofufu kati yatidde naye wano mu kifaananyi kyasigira ensi oyinza okulooza nti ali comfortable tikisoboka n'obutakomawo mu kakiiko nakyo kikulaga nti yatidde kubanga bagenda mubuuza ebirala ayongere okuswala kyokka n'abanoonyereza nabo tebalina mwoyo gwa ggwanga bazi sagala kubeera bajja kutozekola analysis wa n'abanoonyereza tebalina mwoyo gwa gavumenti simanyi kyeriko mu nsi muno ebitongole ebikozi by'ensimbi ng'ebyo bw'omala kikubamu ebituli teri agenda kugendayo bw'aba nga akulira ekitongole talina buyigirizi avuga ennyonyi yabwina avuga ennyonyi ngulwakakasiza nti yabwina bulungi ayinza okuba nga alina pamiti ya baasi kakati kitegeeza nti kisobokera ddala bulungi n'alina ennyo n'avuga ennyonyi tetunamanya ebiwandiiko byalina ye naye okubanga talina biwandiiko ekyo kitegeeza ki nti eyo bizinesi muyitadde ku lisiki muyina kukola ki tewali nsonga yonna lwaki okunoonyereza kwali badde mu mawulire ebitongole bya gavumenti okukolera no tulina okufuna comprehensive report fenansi bano bamala okunoonyereza olwo report nefuluma ng'eri comprehensive zino ziri alphabet zino gundi ayogedde kano ayogedde akati olwokuba tuwogera mu kamera tuwogera ne excitement ey'amaanyi nga banokimanyi nkwebaziza nnyo okukkiriza information yange olwaleero ebigambo Ssekabira byeyogedde singa byayogerwanga buli opposition mu ggwanga singa President Museveni yali tayalinga dda olwaleero ebigambo Ssekabira byayogedde singa aba NRM mubikola singa Uganda eriwala ekyo kyewaligambye yalinga dda lwansonga maturity teri ku NRM bokka eri ku ggwanga as a nation naye buli lwolowooza okuvaawo ng'olabwa abantu obaleka mu kabbuli ne bwembeera ze sivaawo akoge mazima information gyembadde nkuwa information gyembadde nkuwa nankwebaza ku nsonga gyeyogedde nti ebintu byandibadde mu kamera ekiwandiiko kya abalamuzi ekyafulumiziddwa nga kiragira okukola risaaki eyali president wa America gwe bayita Trump e Florida eggwanga lyakyankalanye okutuusa abalamuzi bwe bakkiriza nti ffe twalagira naye mu kiwandiiko kye baalagira ekyaweereddwa public mwabaddemu ebitaliimu ne bagamba nti kino nga si kijuvu abalamuzi ne bagamba kituufu twabakkiriza babawe ebitali bijjuvu kubanga bwe banaamalayo buli kyama kyonna eggwanga lijja kuba mu katabaga n'abantu abamu bajja kuba mu katabaga oyogeddeko omusajja omukulu olwaleero bwebaje Katonda Ssekabira sebo bulijjo ndera njogerako omusajja omukulu naye yenjagala abantu bamanyi eggwanga liteekeddwa okukomya enkola ey'okukolera emirimu mu mawulire amawulire tugeetaaga nze naaliwulidde ng'essanyu nga radio Buddu ekeera ku media center otegedde sebo okumanya biki reports kyezigenda okufuluma so si kugenda mu bukiiko kakati bwe tuwetaaga kugenda ku media house yonna ku media center yonna wetazigamba nti genda ku district waliyo council genda egindi akati amawulire ne mugaleetamu ne mugasomola
ne mugawa abantu naye nga bye mubawadde tibinaggwayo kati owa radio budde ayinza obutafuna interest eddako ku lutuula luddako ate lugenda okuleeta ekituufu kola ate newabaawo anga budde wenda ensosa gendala ngaeyokufa kwa tumwine olwo amawulire gagenzewa walala era olaba nti okufa kwa tumwine wabutikidde ensonga eri ensonga nkulu okusinga okufa kwa tumwine naye olaba okufa kwa tumwine bekwakoze ki kakati nekyensaba gavumenti webeeyagala gavumenti zitambule gavumenti ez'abagezi ez'abagunjufu ziyina engeri gye zikolamu ebintu si buli nsonga yonna nti ojja gitwala mu mawulire amawulire galina okufuna ekintu ekiri comprehensive mwe ne mumanya ngeri gye mugenda okikubamu naye nga lipooti bagibawadde ekyo mu Uganda kukyali kusoomozebwa naye ekyo kiri kusoomozebwa lwaki nti gavumenti terina busobozi busupervisinga bitongole byayo ekyo kirese enguzi ey'amaanyi ensonga endala lwaki tulina okusoomozebwa nti ensi nga bw'ogiraba ejjudde obutaba na mirimu ensi bweba erimu obutaba na mirimu n'obwavu obusukiridde kakati omuntu anoonya omulimu atuuka ekiseera n'agamba nti wakati bakutunda kabanja kankankole ki kankatunde jjukira omukozi wa gavumenti gwagenda okugjako omulimu naye ensasula si eyagaza ennyo jjukira nakusookedde ku mukozi wa gavumenti atafuna musaala gukola ki gumala kakati ono azze naye anoonya mulimu naye atambudde n'engatto egudde olubege amugamba nti oyinako oyinawo tebereza ono kyanaddamu ng'amaze okakasa nti genkaleeta bamponya ki ekiddako ayina ezisinga obungi yagenda okugutwala kati omulimu guvuse gwakubiidinga naye nga mukola ya gavumenti twala amapulotekaawo linda interview kakati mu Uganda gogolimba ali mu kugaba emirimu tomulabanga ate olaba yeyolekedde nundi ennyonyi wamulabye naye nga bw'ogenda mu disitulikiti ekiri eyo abaana b'abandi abawala abo tebawaayo ssente balina essanyu lyabwe tibawaayiye omuwala awaayo zaaki kujawo ti yalungiwa ate naye n'awaayo tena kimuwezaayo ye yalungiwa yafunayo omwo omulungi mubuuze wafuna babuuze wawaayo ti kyokka mu service commission ebizibu ebiri mwabaweeredde abaana abawala abalungi mbasaasidde nkuwulidde kakati teekateeka abaana bo banatandikira bamakiwalinge obwongo busooke bukole ki bukule kubanga stress y'okunoonya omulimu ekukozesa kyonna kyosobola okukola tewaliwo omwana muwala amaze kusoma alina busobozi busobola kulizisitinga temptations ziri mu kugufuna naddala mu bitongole bya gavumenti lwaki mu bitongole bya gavumenti okusobola gavumenti bw'omala okuyingira mu gavumenti obeera assured nti nze kati bulamu bwange bwonna ngenda kukolera gavumenti paka nga mpezeza enkaaga n'okusoba lwekyo tolinayo okutya nti aleba nangoba kati buli muntu alwana kugenda mu gavumenti ekyokubiri tebakola nnyo okukola kwa bugayavu bwereere kumbi so tebafuna za bwereere kankubuulire akati abantu balwana kugenda mu gavumenti ne bali abagiyingiramu edda abagaba emirimu bategeera ensonga n'olwekyo abaami abali eyo essanyu lye bafuna tolirabanga era abaami abali mu service commission abaligenda mu ggulu mbasaasidde fe abagenda okusenya enku z'omu ggulu tugenda kusenya tukoowe kubanga tugenda Mukama agenda kututuma okwokya abantu abo nga nabe twalinako emikwano bakwokya ennaku eri wali tugirabanga nsaasidde abantu abali mu service commission ojenga okalakala n'ekinywa kyengu bagende buno otyabye butono antumenti sakabira ddayo no neekwenda nti ono yali mu service commission yeetaaga ebinywa 6 okusobola okumwokya kubanga ate ye muwonoonyi nnyo mulete ebinywa bingi so kakati awo wakyaliwo okusomozebwa bwe bamala okufuna emirimu bwe batyo twalina mukama waffe wano Onyango Job yali munnakenya yagambanga nti abantu bakola ebintu ebyobugwenyufu ne sitaani nadda wali mu kasonda n'abatunda n'agamba ekyo nze nakivumbula naye okitaddemu ebirungo kibeerawo n'olwekyo abantu baffe bali mu bitongole bya gavumenti bagenda okwokyebwa omuliro gwotalabanga mu nsi yonna naye nga temptations nyingi kubanga n'abawala abajja bajja beeteeseteese bulungi nti kati kino kyekimpisaawo akati oyo gwe bawadde omuliro mu ngeri efaanana bwetyo
ani alina obusobozi ani alina moral authority emusupervising anakola ebituufu ekyo nekyo kirowoozeeko ani alina obusobozi gwe yamuwa omulimu naawe okimanyi nti engeri gyewagumuwaamu okimanyi kakati tandika omusupervising tulabe ebimu ku bitaataganya abantu byebyo ensonga endala gavumenti yaddira ensonga y'emirimu gya gavumenti n'egissa ku mutendero gw'abooluganda abakona ab'emikwano oyayo yajjaje mwana wa gundi twalwana naye mu nsiko okulwana kwa njawulo nnyo n'obuweereza bwa gavumenti waliwo abantu bemanyi nange nti oyo kifo kirimu kuba kitawo yali obuweereza bwa gavumenti tebuteekeddwa kubeera ku mutendera gwa gundi twalwana naye sigamba nti abaalwana baviiremu awo abaalwana wateekeddwa gavumenti erina obusobozi obuteekawo package nti bano balina contribution kunula eggwanga. In the first place baali balwana kufuna ki? What was the purpose of their katulowooza nabo baali balwana kufuna baali balwana kwegaggawaza baali balwana kutereeza nsi saagala kugamba nti baali balwana kutereeza nsi tebalina kye basaana kufuna kakati nze ndowoozeza nti baali balwana kufuna okusinziira ku bali mu buyinza okusinziira ku kye baatugamba kati tebatumanyiira baali balwana kutereeza nsi so si baluganda abakona ab'emikwano babeere kakati gwe ajumalu kati ensi bwe bayatereera fenna tuli kule kati ajumalu yalwana n'atwala ajumalu atakuse ebiwandiiko bye baamulaga so si ebyali ku mutima nakugamba nti munnabyabufuzi abeera ne manifesto gy'alaga abalonzi n'ey'oku mutima etalagwa muntu yenna ekituufu oba okijjukira ekyo kituufu kakati gwe oli mugumu n'eri gye baakulaga kati baatugamba naye eyali ku mutima yali ki ye wagimanyako kakati yali ku mitima nze ngimanyi nolwekyo nze nga munnabyabufuzi eyo manifesto etajja mu buwandiike nze yo gikola ki nolwekyo wemba ndibetinga naye ngidibetingako kakati gwe dibetinga ya biwandiiko mwe muli bannamawulire ndaga ebiwandiiko waliwo ebiri ku mutima gwe sijja kukubuulira nolwekyo waliwo bye baali balwanirira ng'abantu saagala kulowooza nti baali balwanirira ffe singa baali balwanirira ffe ate abatutta bava Kenya era abatutta bava mu Uganda mbana abagamba nti batulwanirira nolwekyo mmanyi nabo baali balina ebyabwe bye beenoonyeza kati abo abantu abo abalwanirira basobola bakolera enteekateeka gavumenti ekola package nti bano be balwanyi baffe be twalwana nabo mu nsiko banaafunangayo kino kyo ne kibeera nga kiri mandatory nti kifunibwa buli mwezi oba buli mwaka naye bano abaweereza ba gavumenti bo ne babeera abaweereza abasaanidde abatuula mu bifo nga bali akawuntebo era nga bwenzija sirina kuttibwa ku liiso n'olwekyo n'ambuuza tamanyi sijja munyuliza byatwalwana tubiwulyangako ebyo ffe twalwana twali tulwana mwali ludda wa tubiwulyangako ebyo ebyo bijja lwakuba nti bano abaatuula mu ntebe tebateekateeka kimala nze singa nazinali mu ntebe era singa abantu beeyagala nkugambye kubanga nze mmanyi nti waliwo abalwana olutalo abantuusa gye ndaga abo tebabeera mu service delivery abo babeera bali nga ensako yaabwe emanyiddwa bano bengenda okukunya bo babeera abantu besijja kuttira ku liiso kubanga talina contribution n'emu ku kujja kwange kakati gavumenti yagatta abantu abalina contribution ku kujja kwayo n'abantu abalina okuweereza abantu kakati agenda okutuukawo labaseka bannange taata we yatuyamba ojjukira enkota z'amatooke zetuwa nga tuli egindi oyo ekitaawo oyo kakati tandika onkunye ng'akasimu kajja nga kaga nti oyo mugende kompola mwana wa mulwanyi so gavumenti yalemwa okutegeera kiki kyerina okukola naddi lwerina okukikola era awo kyaliwo okusomesa era obuli bw'enguzi obusinga obunene mwami Museveni alina battira ku liiso ng'agamba kinaalabika kitya omusajja oyo ampanika ku kibanyi wali ojjukira akabuzi ke twali akaawoma ennyo oyo yakaleeta kati abo batudde mu bifo bya gavumenti era kalisonizo wa gavumenti bagenda okukolako akati ne tugenda ku nsonga endala lwaki bulemeddewo bino ebitongole ebyateekwawo okunoonyeza ku buli bw'enguzi byaweebwa ebikozesebwa era birina byetengeredde ekimala nti bisobola okukola okunoonyeza nga twali abiyingiddemu ojjukira onalebo betikami atandika kampeyini eyo y'okujjaga ogulimba mu gavumenti bagendeko mpola bajja kuzitwala ebweru kitegeeza nti neze balina bazimanyi newe ziri bamanyiwo tebabiwulira
bagende ko mpola kubanga bona